anti bagambye butubudde. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahidul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. مالك يوم الدين أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما مناته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار بسيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah azza wa jalla atenderezebwa. Ne tumwebaza olw'otulonda mu batono ennyo n'atugonnoolako ekinene ennyo nga kyekyengera ky'eddiini eno Obusiraamu. Embeera gye tuliwangaliramu mu nsi, abantu balowooza nti ekyengera ekisinga okuba eky'ebbeeyi bulamu. Ab'emmengo bakiteekako ne hadisi ega nti abusiika tassa mukono. Tukyanoonyereza obusiika, Murtada yaŋŋambye yabizudde agenda tubuulira bwe babusiika, naye nga hadisi eyo yafubutuka bulangi. Omwana Adamu bw'amala okufuna obulamu bagoberezaako kuba bulungi, kutambula bulungi, kusula bulungi, baana balungi, bakyala balungi, abakyala baagala nnyo abaami abali obulungi. Newankubadde ennaku zino omulembe ebbanga lye gumaze nga gugenda gugwa mu mufulejje, n'abaami kati abanoonya abakyala abagagga basusse. Oli agenda ku TV naga njagala omukyala nga mugagga ampe ssente ankolera omulimo angulire bodaboda, nga bwe bukwakkulizo bw'ataddewo. Embeera n'eba bw'etyo ng'atakanudde amaaso ati ekisinga okwewuunyisa ogenda omuzuula nga tatamidde naye eriiso nga alikanudde nnyo ayagala mukyala mugagga. Naye embeera y'Abasiraamu bonna ababitegeera, wallahi awo si we tukoma okutunula, kuba ebyo biba bigere. Omusiraamu asuubira okuyimirira mu maaso g'Oweekitiibwa Allah tatunula ku bigere. Omuderevu omulungi tatunula mu moroka wegenda kulinnya mipiira, atunula wala. Moroka egenda okutuukawo nga we yasomyewo ddawo mulimu bwongo ng'ate atunudde walala. Ekyo nno kikyatukubisa abalabe b'eddiini eno. Kyannaku nti we tutambulira mu mbeera gye tulimu, tukyayina abalabe b'eddiini eno abava ebweru nga bo baalangirira obulabe eri eddiini y'Obusiraamu eno. Ne tubeera n'abalabe betuwangaala nabo munda, tusaala nabo, tutambula nabo, tulya nabo. Abantu ne batuuka n'ogga nti kiki Allah kye yateeka mu dduniya nga tuli bubi, nga tubonyaabonyezeddwa, nga tubuliddwako obwekyusizo. Naye mbagumya ne mbaga nti ogwo gwe muwendo gwennyini, ako ke kalungo kennyini Oweekitiibwa Allah ke yalunga kwagenda okusinziira alibagumiikiriza amuwejjana. Abaffe omulamu ogututuuzizza wano ne mukadde wange ayeeyita muto wange gwa buwanguzi bwaffe. Abaffe tusobola okufuna obuwanguzi kyekibuuzo. Mu zilzaalani gwe tulimu, mu kibuyaga gwe tulimu,
mukawetiye gwe tulimu mudduka gwe tulimu mubamuyodde bamulonza akamunye kamututte tusobola okuwangula. Aya gyensomye eri mu suratul Baqara, essuula eyo yakka ku mbaka Muhammadi ng'embereberye nga yakagenda mu kibuga Madiina, ye yasooka omukkako sallallahu alaihi wasallam. Naye muyo aya ya 214 owekitiibwa Allah azza wa jalla abuuza nti am hasibtum, mukitutte mutyo, mulowoozezza mutyo, bwe mutyo bwe mukitutte bwe mutegedde an tadkhulul janna, timugenda kuyingira buyingizi jjana yange, buli anaajagala ajja kuyingira, kubanga wallahi abantu babala ejjana. Okumanya babala n'abatali basiraamu bagibala, bonno bakikyusa ne baliyita ggulu. Waliwo gwe nabadde njogera naye ne mmuga nti owaayi mu by'okuggwawo eggulu lyakuggwawo ate mmwe lyemukolerera, bwe liriggwawo muliddawa? Naŋŋamba vaawo, kubanga eggulu lyakuggwawo mugenda kunkumuka mugwa mu mpompogoma zaawa nga liweddewo. Allah yatuga nti idha samaau nshaqqat, agenda ddiba etentaaliyuzeyuze liggwewo. Ate bannaffe lye bakolerera, wallahi ffe situkolerera ggulu, kubanga eggulu kitonde, era kitonde kimu mu bitonde ebyokuggwawo. Abuuzizza Allah nti am hasibtum, mukitutte mutyo, mulowoozezza mutyo an tadkhulu aljanna, timugenda kuyingira ejjana yange. Walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum, nga temufunye ku bukaawu, nga temufunye ku bisago, nga temufunye kuleppuka abaabasookawo kwe baleppuka. Kino tukirangirira kubanyweza, si kubatiisa, nti wallahi obusiraamu ebbanga lye bumala nga weebuli, wallahi obusiraamu abasiraamu ebbanga lye bamala nga weebali, bwenkamunkamu bwa Allah obw'okubeera nga tuteerawo abavuganya ng'abamaze ekikopo ky'ensi yonna, tiimu zonna zabadde supa, naye ekikopo kyatwaliddwa luvannyuma lwa kulafuubana kunene. Ekyo Allah kyayagala gye tuli gwe muwendo gwagenda okusinziirako tuwejjana. Bali atuga nti masathum albasaau wallarra wazulzilu, baafuna okukankanyizibwa, ne bafuna obukaawu, ne bafuna kikunta, ne bafuna tsunami. Wallahi baali bantu nga ffe, era baali baagala bye mwagala, kumpi n'obbasinga. Tuzingiramu omubaka kuba aya yamuzingiramu Allah gani hatta yakula arrasulu walladhina amanu ma'a mata nasrullah, okutuusa commanding officer, okutuusa commander in chief of the armed forces Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lwe yakowoola okuva eri nannyini buyinza naga nti mata nasrullah, okutaasa kwa Allah kuliwa. Agamba Allah ta'ala temuggwaamu maanyi, inna nasrallahi qarib, kwa Allah kuli kumpi nnyo. Njagala kunywa ku lwendo lw'amazzi, mpe muto wange Muruta aseetule mukko ananziriza. Alhamdulillah hamdan kathira tayyiban mubaraka fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Usalli wa usallim ala bashirin nadhiri Muhammad ibn Abdillah, fasalawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bisayrihi wa ihtada bihadihi wa nala min Allahi maq'ida sidq. Ikhwata al-a'izza, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mata nasrullah. Tuli Busega King Fahd Islamic Primary School. Tuli ku kifo eky'ebyafaayo. Wali mwaka 2014 abasiraamu bayingira wano
mu umma house darasa afuwajan bibinja na bibinja nali siddanga mu baraba nabalabye eggulo nga buli kanyomero buli kakuwo kayingira ku fingifad ng'olaba abasiraamu bayingira darasa neetambula yali ennaku 3 25 26 27 mu kugifundikira Allah tabaraka wa taala naleeta bala twagifundikira lwa 6 enkeera ku Sande abataagala busiraamu ne batta Sheikh Mustafa Bahiga bwe baamutta ne bakizinga musajja agaye tulina abalabe b'obusiraamu abali ebweru n'abaliriddawa munda ab'ebweru tebakola okujjako nga ab'omunda babayambye okukola kyebakola ki kyagenda okukakkana nga bagamba nti tewali amuse illa amiri l umma wa zumalaihi ateekwa kubeera kamoga ne banne mbakakasa nga bwe babagamba bonna okujjako nadduka kubanga onadduka okusinga miigi musajja muddusi era njagala agende mu world athletics avuganye muddusi yadduka n'abuuka ebibanda n'abuuka ensozi guli muteeko gwa kudduka yagudduka omusajja ono la ilaha illallah muhammadan rasulullah tugenda okumalirizanga abantu abawerera ddala 3 nga bali luzira babalanga ki be batemula bamaseeka twafundikira bagamba nti kwaba bonna bano 6 bo entamu ezaabwe bazivuunike tibagenda muddamu kulaba ku nsi y'ebweru sajja akatyemula twali mu kooti n'agamba you have to spend the rest of your life in prison mu 6 obulamu bwamwe bwonna obusigaddeyo bwonna mugenda mumalawa mukomera tuli mukomera mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib natunudde wano eggulo amaziga ne gayiika ne ŋŋamba nze ndi wano we nali sisuubira kudda abooluganda busiraamu buki munyweze obusiraamu omuwalimu omu yasoma edduwa ate ng'omuwalimu oyo yali mukulembeze mu jamiyatu dawatu as-salafiyya nagamba nsaba Allah mpangaze ndabe ng'obusalafu busaanawo ndowooza bwasaanyeewo kyemulaba obusalafu busaanawo oba butambula abooluganda mata nasrullah ala inna nasrallahi qaribe kutaasa kwa Allah kujja tutambule tulina wetulaga mbaziira kwata alhamdulillah alhamdulillah ab'ebitiibwa ebigambo bino situbyogera kubasanyusa situbyogera kubabuguumiriza situbyogera kubatiisatiisa ebintu bye twogera bye bikenenule omubaka bye yagamba be yawangaaliramu basahaba ng'era obulungi bwabwe yabutugamba
nagandi khairu nnasi qarni, omulembe ogusinga obulungi mujali gibaddewo nejinajja ila yauma alqiyama qarni, gwe guno gwendiko ne basahaba. Thumma alladhina yalunahum, oluvanyuma oguliddako gwe gw'abatabi'i. Thumma alladhina yalunahum, oluvanyuma oguliddako ab'ebitiibwa. Ekibuuzo kigamba tusobola okufuna omuseetwe oba akaserengeto? Wallahi tekisoboka. Allah atugamba nti massathum alba'sa wallarra wazulzilu. Tuyina okufuna obukaawu, tuyina okufuna ebiwundu, tuyina okufuna okunyenyezebwa musisi, tuyina okufuna tsunami. Ne tsunami bwakusanga ng'oli musiraamu, ekijja kyonna si nsonga, ng'era abantu ekisinga okubatiisa mu bijja kufa. Wallahi kufa. Nga bwe mbagambye mu hadisi ey'emmengo tyasiika obulamu, n'ababusiika bafa. Kino njagala obbanyweza ti ebbanga ly'omala ng'owewudde okufa nti si nsonga, oba ojja kukola. Bw'owewula okufa nti si nsonga, oba ojja kukola. Leka abakututte nti nsonga, Allah subhanahu wa ta'ala abasobozese bayingire amayinja agataliiko butuli, bayingire security ezitaliiko bamutaseka, bayingire bye bayingira n'ennyumba zaabwe basobola ozizimba nga za bisenge bina. Temunnalabayo zirina nzigi nnya oba geeti, otuuka kwesooka ne bakuggulira olagawa kukola ki? Kuliko kamera, kuliko barbed wires, kuliko electrified wires, kuliko ne baggula ey'okubiri, ne bakubuza n'ojjuza foomu ne baggula ey'okusatu, ne bakubuza n'ojjuza foomu nga kamera zakulabye edda ne baggula ey'okuna, ng'ate buli gye baggula bw'oyingira nga bagitaba ng'ogenda ku ndala. Ebikozesa ebyo kiki? Kutya kufa. Fahal tara lahum min baqiya, waliwo eyalemerayo mu mbiri ezo? Wallahi tewali. Olwaleero omulanga gwaffe gye muli kubanyweza nti wallahi munyweze eddiini eno. Okufa si nsonga. Singa yali nsonga, Muhammad sallallahu alaihi wasallama twali badde tukyamulabako. Kino nakyo ndagala nkibagambe nti embeera gye mulaba Allah subhanahu wa ta'ala tuteeka ku mulembe ogusembayo, wallahi yatuwa kirabo, yatugemulira. Kubanga ebyetaagisa okuluŋŋama kw'abantu b'emirembe egyasooka yakutugamba, n'ebyetaagisa ku kuzikirira kw'emirembe gy'abantu abasooka yabitugamba. Abaali abanene, abaali ab'ebitiibwa, abaali ab'ettendo, abaali b'epanka, abaalina amaanyi, abaali abawalimu ab'amalala ab'amacati. Sitwali badde na macati, naddala ng'oli musiraamu atuula wansi w'abawalimu, naddala ng'oli muwalimu asuubira okunnyonnyola irimu gye wasoma mu maaso g'owekitiibwa Allah. Mulowooza omusajja ono yalifudde eyayimirira mu maaso ga pulezidenti n'agamba nti Mr. President, mu Qur'ani muno mulimu aya ega nti wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi surati min mithli. Bwe mubanga mulina okubuusabuusamu ebyo bye twawo obote, muleete amufaanana. Muwalimu ng'ayambadde ekanzu ye enekaanekanye n'ejjuba, baali ku mawuledi nga si ya kitiibwa empigi wano, n'asoma aya ya Qur'ani wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Muleete afaanana obode. Wadi'u shuhadaa min dunillah in kuntum sadiqin. Kale muleete n'abajulisi. Oba taasika akazindaalo gwe twogerako ye commander in chief of the armed forces, akamusikako n'amugamba Sheikh, let us not joke in these issues. Situzannya mu Katonda Allah mmanyi. Oba taabuuza abantu bamwegesa amaaso, Allah mmanyi. Kuba bannaffe abasinga obungi bamanyi Allah ne Katonda. Sheikh n'amugamba nti His Excellency Allah akumanyi. Otyo mwendi mu Qur'ani, n'amugamba mwoli. Toleeta kusaaga mu Qur'ani mwendi, n'amugamba mwoli.
tie namuga nti gwanzudde mu Qur'ani nkuwadde roles tata namwana entono y'okudigida yembeera ye nebanga wowe yasuutingira n'awangula abange mbategeeza abaami n'abakyala bali wano nti okuwangula kwaffe sikuli wano edduniya yonna ne bw'ogigatta ya layisi nnyo ku bintu Allah byateeseteese otuwa. Lwaki nabbi yali badde atuga nti man salla rakatayin, omuntu asala eraka bbiri qabla salatu alfajiri nga tannasala salati subhi khairun, yasinga min adduniya, edduniya eno yonna ng'ogigasse amazzi gaayo, olukalu lwayo, ntegerekese, zaabu waayo, amafuta gaayo, omuceere gwayo, ennyanja ya empuuta zaayo, n'ennuuni, kuba ennuuni ennaku zino ereekanya abantu. Abantu bali ku nnuuni banaatera nagikubamu nduyimba, ennuuni 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 maama, ennuuni 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 maama, ennuuni, oba banateekako ngalabi oba ndongo Mungu yasinga okumanya. Ne Allah agambye khairu min adduniya, wallahi gwosinga edduniya eno yonna, ekiraga nti wallahi edduniya mpewufu, wama fiiha, n'ebikola ki n'ebigirimu. Ndagala kuzza kazindaala eri mukulu wange, naye ekisinga okunteeka ku bunkenke, ekiseera kyatuuka seeka gwe bawadde loole bbiri, loole ne zikaddiwa n'azisiba ku nkonge z'emimwanyi, n'emmotoka ya buyonjo n'ekaddiwa n'atambuza ebigere ng'akyali mulamu. Akaseera ne katuuka yagigaba commander in chief of the armed forces, nebamusalako. Baliwo abamusalako, wallahi si balala, Allah asindika ejje erikusalako. Lyayogera mu suratu Waqi'a ng'efundikira okuggwako, yatugamba nti falawla idha balagat alhulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Oba tebamusalako, olwaleero okusalako y'eŋŋombo, emabegako basookanga basalirako, babadde batusalirako mu mmoroka eziyitibwa super custom. Mu lutono ye yaziŋŋamba nti bw'ogirabanga olinnyanga ekisa n'okivuunuka. Super custom ne mmoga nisijja kikola. Ku lwami ne bakolanga bati yo ku lwami naŋŋa nti babasalirangako mu VS UVS. Ntegerekese kakati bw'okivaako, olwaleero bagenda okulaba nga tekinologi akaddiyo wa super custom drone. Ekyo njagala kyogera mpola kuba waliwo abanninaani. Drone oba oliawo ng'etuuse. Ntegerekese wallahi drone bwetuuka, kino nkibagamba misana kijja kusigalawo. N'abazivuga bwe tulina wano n'abali ebweru abandaba, drone wallahi waliwo embeera Allah jalla waala gyagera ne bakuzuula ne bakufuna ne bakwetooloola wonna ne balaba ng'owedde, era ne bategeeza ababasindise over kiwedde. Allah naggerera n'ofunawo akanyanfa katono, n'ogenda oyita mu nkwawa z'omu n'opyata mayiro 8 n'otuula mu kitoogo wakati. Awo omalawo wiiki 2 ng'onya ku mazzi ga kitoogo. Toyinza kuwulira nsiri mubuze mu lutono yatuulako mugundi eyo, tosobola. Muruta yanga nti olunaku lumu lulimu emyezi 3, Allah asitula enjuba n'ogitunuulira nga tebuziba, n'oga nti Allah kikyaleese eno ye kiyama oba lunaku lwa bulijjo nga lwa bulijjo. Naye njagala bategeeza ab'ebitiibwa, wallahi basindika Allah abasalako bote. Atuga nti falawla idha balagat alhulqum, nedda akusindikira ekiseera bwe kiba kituuse ekyokubeera nti ova mu bulamu bw'ensi, agenda kusindikira abakusalako. Nze ayogera kazindaalo ne gwe nninaani
n'abantu emabega nammwe bajja basalako oba tebamusalako Amini bamusalako abasajja abakankanya ku nsi eno Bazilio Larokero bamusalako Mutesa yali bibiri nga ye President of the Republic of Uganda and His Majesty the King of Buganda bamusalako bajja kusalako ate bakusalako wallahi beyanjula tebalinga badroni bateyanjula beyanjula ne baga nti ffe tuvudde eri Allah era ekitulese si kirala tunonye ggwe wallahi n'otunula ku ddyo n'otunula ku kkono n'otunula emabegawo n'otunula mu maaso go nga gye bali toyina muwaatu awotolonklokera Allah yatuga nti wadhanna annahu alfiraq awo otegerera nti mpwedde gwolwalero Allah bwakyawadde oyina ebyengera byotalaba okyayina obulamu okyayina ensimbi okyayina obuyinza gwowe ebiragiro wallahi sikkolima nga bwe banansako bwe bajja okusalako ate gwe bayinza okukeera ne tulaba ku maziika go bajja kusalako wotegerera nti mpwedde ekiddako ddala bw'oba owedde yatuga nti walitaffatu ssaaqu bisaaqi nga tebannaba kusaasaanya amawulire nga bwe gasaasaana ku maamawo nti azadde kalenzi azadde kawala basooka gatta ntumbwe eyo ku ntumbwe gy'obadde okukozesa okukuba abantu tteke olazeewa eyo tikiti toyinza kati sirina eyo Allah ajja nayo ng'eri prepaid ila rabbika yawma idhin almasaq ogenze eri Allah ndagala kuzayo kazindaalo mbaga nti wallahi nze naawe bajja tusalako bajja kusalako kiki kyamutandalaba muganda waffe medica gwa bamusalako abuza mita okutuuka ku mulimo ng'ali mu Land Cruiser ezisinga okuba ez'ebbeeyi yeggaliddemu ali mu SC ne bamusalako wallahi tebamulinda kupakinga ku pavement mission yawo weyaggwera bwe mala okugwa n'anonogoka ensingo emmoroka basindika nsindiko gizza ku pavement bagenda okukuba endabirwamu nga baga nti chairman wa human rights commission afudde ennyukuta ezo sinazibala ne kuggweza kukutuukako oba oli muyonjo nnyo oba oli ngalo bunani oba oli muyivu nnyo oba okumwa nnyo aynama takunu yudrikum almautu walau kuntum fi buruji mushayyada ne bwe munaaba mu mbiri enkole nga zikuumwa nnyo kyekitannalabwa Queen from Buckingham Palace bamusalako mu lubiri lw'olwe Scotland naye nga lulina satellites mu bbanga lulina CCTV cameras lulina buli kimu wallahi bamusalako amawulire gasasana nti Queen agenze Kiggundu Sulaiman Allah musasire bamusalako oyo yali musajja mufunyi abamu ku basajja abakulu abaali banyenyeza edduniya eno abaduumizi b'amagye bwana kubwa Nyakairima bamusalirako waggulu wa bire ennyonyi egenda okutola kulaniwe bweppa nga bamubise jaketi ku mutwe ensingo yanogosedda mission was successfully done bajja kusalako ne boonaaba mu jjinja eritalina katuli gena maaso من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سورة الأحزاب الله تبارك وتعالى إنابا أنتبا يغيركو غبارين محمد صلى الله عليه وسلم باري بسجya basajja ngwanguli okumanya bali ngwanguli Allah abogerako timinal mu'minina rijalun mubasajja mulimu abasajja ngwanguli sadaqu ma ahadullahi alayhi
mwana wattu banyweze engabo ne batuukiriza endagaano gye bakola ne Allah tabaraka wa taala. Ndagaano ki? Kusinza Allah paka last. Kusinza ani? Allah gwe bakulembeza mu byabwe paka Allah lwali bajjamu ki? Wabudu rabbaka hatta yatiyaka alyaqin. Kusinza Allah paka kusalawo ekola ki? Aya eyo egenda okuka yakira Uhudi nga Nabi sallallahu alayhi wasallam asitudde ejjeerye lyakakasa nti lyali ly'amaanyi kubanga n'ennamba kwolwo yali nnene, naye ekyasinga okuleeta obuzibu bamunafiqiina baluliira mu nnyana abaliira obusiraamu munda nga bwe nabagambye nabo bajja mu nnamba ki? Nnene. Olutalo we lwatandika abasiraamu baalulwana mpaawo kaaga akaseera kaali katono nnyo ng'abakafiri batandise okutawanyika, ng'ebitala binyooka, abasiraamu bakambwe nnyo. Naye nabbi yali ejjaali litaddemu abasajja balina okubeera mu andaki abamanyi obusirikale. Sirikale tabeerawo bwereere, abeera ne andaki. Bw'ogenda ku puliisi kati olwali osangamu amakutiya g'omusenyu, mulowooza gakolawo ki? Mwali wiseko ku puliisi ennaku zino amakutiya kaaki? Eyo nkola bagijja mu busiraamu, ezo zebayita andaki. Bw'okuba kuba musenyu tokuba omuntu. Kandi nabbi alina byeyateekawo n'aga nti mmwe mubeere mu andaki. Tuwangudde temukola ki? Temuvaawo. Samba genda okusitula emitwe abali mu andaki ng'abakufaaru beeyongeddeyo badduka za mbwa ne bagamba nti olutalo luwedde. Nabbi tiyategedde nti kigenda kuba ize. Tuveeyo tukuŋŋaanye ki? Omunyago gwaffe. Amiri wabo baga nti abange nabbi yatugambye bawangudde, tuwanguddwa tetufa. Baga nabbi bino tiyabitegedde. Ne bavaayo ne bamusinga amaanyi ne batandika okuŋŋaanya eminyago. Naye bakufaaru b'e Makka baalina omusajja Khalid ibn Walid bamuyita Woplana, yali mupanzi wa lutalo nga mulwanyi sinziggu, naye yali alina andaki ze yali ataddemu abantu b'emabega w'olusozi. Yagenda okulaba bano ng'ebitala babitadde wansi, engabo ziri ku ttaka, n'ajjayo ennamba ennene esinga ey'abano. Basahaba abava ku oda ya nabbi 7 ne bw'ona ogenda e Uhudi olwaleero bajja kugamba nti bagalamidde awo. Bonna baavawo okuva ku oda ya nabbi. Bamaliriza 7 ne balumba Muhammadi sallallahu alayhi wasallam n'abaali baasigaddewo. Mata nasrullah, Nabi Muhammadi baamuzingako, baamutuukako ne bamukuba olubale mu kyenyi, yafa nalwo. Amannyo gano amasongezo ne gakutuka n'agwa mu kinnya. Swahaba n'akitindira n'agamba mutemeeze, temujja kutema Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baamutema, tebaamuleka. Abasiraamu baalaba nabbi waagudde ng'ekitala we kitema, baatandika okudda, wallawu mudibirin, baatandika okudduka nga badde emabega. Paka Allah tabaraka wa taala we yassa aya ng'esomerwa mu bbanga bagiwulira nge bagamba nti abange, wama Muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin. Tali Muhammad illa rasul, mubaka. Abaka bamukulembera bafadda ne bagenda. Abange fa immata, essaawa ne babagamba nti afudde, aw qutila obattiddwa, inqalabtum ala aqabikum, mugenda kuva ku nzikiriza yammwe mudduke mu lutalo. Waman yanqalibu ala aqibayhi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin. Wekanatana n'akyukira ku bisinziro n'ateekayo ng'ono bwe yadduka talina kabenje kagenda kutuusa ku Allah tabaraka wa taala, wa sayajzi Allahu shakirin. Musab ibn Umayr radiyallahu anhu
weyawulira aya eyo n'asitula bendera y'obusiraamu n'omukono gwe ogwa ddyo n'asomera abasiraamu aya wama muhammadu illa rasul kad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum waman yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a. basiraamu baawulira aya eyo ng'esomwa abaali badduka ne bakola riyog ne baddamu ne baorganizinga ne bakumawo mu lutalo. Abakufaaru bamanya nti Musabu yaleese obuzibu bamulumba fakatau yada namutema mukono ogwa ddyo ne guvaako nakwata raaya bishimalihi n'omukono ogwa kkono n'agamba wama muhammadu illa rasul kad khalat min qablihi rusul ne bamulumba ddyo ne bamutemaku naye n'avaako n'agwa wansi n'agiruma n'amannyo wama muhammadu illa rasul sayine guyika paka lwe bamukuba effumu mu kifuba fawaqa swaria Musabu n'afa. n'omulimu yali agukozi. mata nasrullah nasru ya Allah yajira ku Musabu. abasiraamu bakola liyo ne bajja ne beetolola nabbi ekitala ne kinyooka paka lwe bazaayo abakufaaru. olutalo ne luggwa nabbi abagamba mukuŋŋaanye emirambo gyaffe. bagikuŋŋaanya bali baali 7 naye mu 7 nga ne Musabu ibnu Umayr mwali bamutuse wali nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga talina mikono. nabbi abagamba emikono giruwa agireeta ne bagimusoketingako ne banoonya kye bamuzingamu essanda lam yajidu ma yukfiru waggulu ng'ena wansi asigala bwereere temumala ubagiteeka wansi ng'omutwe gusigala bwereere. nabbi n'abagamba nti enkutu mugimusibe wansi mugende mukuule essubi munoonye obusaana tumuzingemu. Allahu akbar. Musabu yali yasinga okwambala mu Makka. mu bavubuka bonna yali mwambazi ng'ayambala ziriko latest. naye yagenda okugenda wa Allah wallahi ng'ali mu busaana ali mu ssubi tayambadde. Allah nasa aya gamba kyabange minal mu'minina rijalun aya kirakuye minal mu'minina rijalun sadaqu ma hadullahi alayhi. munsi mulimu abasajja eŋŋwaŋŋuli baatuukiriza endagaano gye bakola ne Allah tabaraka wa taala. faminhum man qada nahba mubo mulimu abaamaliriza oluwalo lwabwe ne bagenda. wa minhum man yantadhir mulimu abakyalindiridde olunaku lwe bagenda okusikana Allah. wama baddalu tabdila endagaano eyo tebagivaako wabula baginywererako. abange munanywera mu mwaka gwa 989 kigambo kye bayita jam'iyatu da'watu as-salafiyya bwe kyatondwawo. abasinga temukimanyi twatuula Bombo mwaka gw'omusajja gwe bayita Kadala rahimahullah Allah musasira rahmatahu wasi'a. omusajja oyo yali omu bw'ati naye nga musajja ŋŋwaŋŋulu minal mu'minina rijalun. oyo Kadala gwe mbagamba yali musajja nga mu kyotala yeyeke yayina emmotoka we twatandikira ddaawe nga tulina emmotoka emu etabaala Uganda yonna. nafulumye wali ndaba emmotoka eziri wano ne ŋŋamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. sirabayo emmotoka ya musiraamu olwaleero ejja n'agamba ntaddemu amafuta mugende mu ddaawa. amiri gyeri n'omusajja yakwatanga emmotoka ye n'agiteekamu amafuta n'atuwa n'ez'okulya. oluusi yennyini n'atuvuga ne tutambula. egyo njagala mbawe history mutono ennyo. bano be baali mu lukiiko olwo. mwalimu Sheikh Abdul Karim Abdul Nur Sentamu waali muli naye bamusalako mu njogera y'amazira bakola ki. mwalimu Sheikh Abbas Kirevu Sheikh Abbas Ayubu Kirevu mugambe nti rahimahullah Allah akole ki. oyo yayiseeka ng'asomesa tawhidi
ng'asomesa aqida wallahi yeyajja abantu mu masabo ng'akuba bid'a ate nga yali agimanyi nnyo kubanga mwe yakulira n'akaddiira. Mwalimu Sheikh Idrisa Ruwazi Allahumma ighfir lahu warhamhu rahmatan wasi'a. Tetumanyi na kabuli ye gyeri. Bamutwalayo mu nsozi abale b'obusiraamu gye yafiira. Bamutwala qaharan, bamujjano ne bamukwata ne bamutwala. Tadi naffe. Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Sheikh Uthman Kibuka woli. Sheikh Uthman Kibuka oyo gwe mulaba ye yaleta erinnya Jam'iyatu Dawatu As-Salafiyya. Sheikh Uthman Kibuka erinnya ye yalileta erinnya eryo muliwulira lyakyuseemu tabulighi bwe mba ndyogerako. Njagala bategeeza nti waliwo yatugamba nti agenda tuwaabira okweyita kye tutali. Alinda ky'okuwaabwa ng'emyezi giyise yatuwa wiikisi mmeka? 2. Naye erinnya tukyalina tuli batabuliigi konko. Sheikh Amir al-Umma mu lukiiko omwo yalimu, nze mu Rutalabu Kenya omuvubuka omuto nalimu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mwalimu Hamza Mwinyi yaliwo Mbale rahimahullah taliwo. Mwalimu Sheikh Jamilu mukulu taliwo. Gyali mumanyiyo eyo n'abalala. Naye ng'ekyatutwalayo kwali kutandika kutema mpenda za kunyweza busarafu n'obutabuliigi mu Uganda, nga tulina okugogola enguudo obusiraamu butambule. Era obusiraamu bwatambula. Naye kyenjagadde okubategeeza baganda bange nti abo bonna bemba nemenyedde abasingamu obungi bayanjulewa Allah tabaraka wa taala. Bonna babasalako. Mwabaze olwaleero kiki mugenda okukola? Mubasasudde mutya? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bye baakola kwe muli olwaleero mwe mututaddewo mukululo ki? Kyammwe kiki mukozeewo? Ensi kwene bategeerera nti we muli. Kyekyatuleese wano. Twagala kubaako kye tukola kye tunaaleka mu nsi. Tubeere nga tukyali balamu nga tufudde. Kad mata qawma ma matat makarimahum wa asha qawmuhum fi nnaasi amwatan. Abange waliwo omuntu asobola okufa n'afiira ddala. Niwabeerawo omuntu afa n'asigala nga mulamu. Mugende wandigayo omusajja bamuyita Kasule, Musa Kasule. Wali naye tawulikika, taliiwo, temulaba. Bye yakola tebirabika. Genda ekibira olabe Nuhu Mbogo. Myaka emeka taliiwo. Yafadde naye alinga akola ki? Abange tuzze kubeerako kye tukola. Naffe we tunaava mu nsi tubeere nga tukyali balamu. Tobeera ng'omuntu ali ku nsi naye ate nga ali mu bafu. Waliwo omuntu ali ku nsi ng'anaaba asyesiga ebizigo n'agolola naye ng'alinga atali ku nsi, teryamumanyi. Abanga omufu. Nsaba Allah tabaraka wa taala atunyweze nnyo. Tukwate eryanda ly'obusiraamu lino eryokya tulitambuze buli omu alituuse ku mugo gw'entaana. Hamidu. Alhamdulillah. Bigambo mubiwulidde. Situsobola koowa kubategeeza nti situnnatuuka we tulaga. Sheikh Rutalabu Kenya nga babagambye nti tuva wala naye ate tugenda wala nnyo. Nga bwe tugenda weetaaga entanda, we tugenda weetaaga okwetegeka, we tugenda weetaaga okubeera ng'omuntu asengejja nnyo abazannyo.
kyannaku nti omuntu aba akwatiddwa ekirwadde ky'obulagajjavu ebyo byonna tabiraba nga bwe tutagenda kkoowa kubategeeza nti anaatuuka mu dduniya muno mwe tuli mu nnyingo gye tulimu ey'obulamu bwaffe ey'okubiri eyasooka yaggwako bwali bulamu bwe wawangaala nga tonnatuuka mu kitonde kiyitibwa dduniya tuli ku yakubiri ogitambuddeko k'obuzaayo gifuluma tokamanyi oyingire mu hayatul barzakhiya bannaffe ono bwe bayogerako bayingira dda ng'ekibagasa olwaleero gy'emirimu gye baakola egitubajjukiza olwaleero bajjukira bye baakola naye nga wallahi kwali kwewaayo kwali kwerekereza kwali kuva mu buliri bwabwe ne bagenda basula mu bifo ebitali byabwe ne basula mu mizikiti ne basula mu mayumba g'abantu abalala obusiraamu butambule Allah yabatwala era situkyalina ssuubi kubo wallahi teririiwo eryokuddamu balaba weeri tewali Allah subhanahu wa ta'ala ate wajja bajjawo nga naawe bw'anaakujja ku nsi wallahi ate tugende gwogenda kuyingira kabbuli bwe tuli batusisinkanye nabo mu kabbuli tutambuze yennyinga eyokusatu nga n'ennyinga eyokuna bagiyita hayatul akhira bwe bulamu bwa akhira bwe tutunuulira olwaleero otuuse mu maaso ga Allah ku lunaku lwa akhira otuuse naki awo wewali ekinyusi tulina abantu babikanga mukaaga benjagala obayitiramu katono olw'obudde tulina abantu abali ku sirogani mu nsi babagamba nti tukuuma bitiibwa byaffe seekanga ne bwe kijja kitya omuwendo gwonna yagutadde ku kitiibwa kye nze ndi wa kitiibwa era omuntu yenna gwatunuulira ayinza okirekkako ebbala wakiri ayiwa omusaayi naye ngaekitiibwa kye tekityoboddwa ne wabaawo abalala abagamba nti ffe tukuuma maali yaffe Allah bawadde maali abagagga wallahi okutunuulira akantu ne bakaba katono okusinga ensiri nga kayinza okwonoona emmaali ye nga kayinza okukyankalanya ebyenfuna ye wallahi takukkiriza bw'aba mukozi amugoba bw'aba mukyala ayawukana naye bw'aba mwana amuzaalukuka bwe guba ku muliraano agwerekereza emmaali yeesigalewo kubanga agamba tukuuma maali yaffe ntegerekesa naye Allah gani ayahsaba anna maalahu akhlada alowooza emmaali eyo gyakuuma okumukozesa byonna atuuke n'okuyiwa omusaayi enaamuwanguza wakuwangula nayo egenda mubeezaawo lubeerera ne wabaawo abalala abaga nti tukuuma nnono zaffe wallahi akutta ku nnono nze ku nnono nfiirawo n'osanga n'abasiraamu nga bakyalimu abawunga mu mpunga eyo olina okusiba ekifundikwa n'okwata akabba akalimu empiso ng'eriko n'entengotengo n'oteekako ensekere 2 n'oteekako n'enjala z'amakonkome 3 n'oteekako ebintu ebiteekwako byonna bimanya ne kokotezi omususunku gw'ekokotezi noga subhanallah ono ngaabimanyi bulala olyaga nti tukuuma nnono zaffe n'abasiraamu abakyawungira mu mbeera eyo weebali abalala ne bavayo ne baga nti ffe tukuuma ntebe tukuuma ntebe oba kiki oba kiki entebe teyina kufuna kazibu entetenkanya yonna ey'okuuma entebe ebaawo ffe tukuuma ntebe wallahi era neekuumwa oba yetaaga ggaamu n'abaggaamu oba yeetaaga ki nekiba ekyo mwabakuŋŋaanya olwaleero bwe muba mwasalawo mwebyo byonna ne mulaba nga bya layisi wallahi ne muga nti ffe tukuuma busiraamu bwaffe
tukuuma busiraamu bwaffe. Abali ku mbeera ya tukuuma busiraamu bwaffe muwanike ku mikono. Byonna Allah ne baba bitumye ne tuva mu nsi ng'obusiraamu bukuumiddwa. Bino byonna tusaba Allah baba atuwadde abituwe lwa kutaasa ddiini. Tusaba Allah atuwe ssente lwa kutaasa ddiini. Tusaba Allah atuwe ebitiibwa lwa kutaasa ddiini. Tusaba Allah atuwe obuyinza lwa kutaasa ddiini. Tusaba Allah atuwe ezzadde lwa kutaasa ddiini. Tusaba Allah atuwe ebitiibwa lwa kutaasa ddiini. Bw'ebanga eddiini yeri kungulu ng'era mukakasa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bino byonna ebisigaddeyo tubiwaayo ne tusigaza ki? Wallahi ne tusigaza eddiini. Ogwo gwe mulamu ogwo tutadde wano. Njagala kuzza kazindaalo obudde gamaga nti eddiini bwe mubanga ebyo byonna bannaffe abasinga obungi Allah bagenda okubuuza kajajijaji w'ebibuuzo abibabuuza lwa kunegerekitinga ddiini eno n'efeeba, naye ng'ebintu byabwe bye baakuuma byayitimuka, nga ggwe bino byonna wabyerekereza nga bye birimu obuwoomerevu bw'ensi, n'ofa ng'oli lunkupe, n'ofa n'enkovu n'ebiwundu olw'okutaasa eddiini eno. Wallahi gwe mulama gwe tuliko, tulina okwerekereza bino. Tulina okuba abaweweevu, tulina okuba ababazi, kubanga bino byonna birimu obuwoomerevu bungi. Naye nga wallahi Allah atugambye talimba, omubaka atugambye talimba, byonna bya wansi ku ddiini. Omuntu agenda okutuuka maaso ga Allah n'eddiini fakad faz, oyo ye muwanguzi, ajja kuba awangudde. Oyo yawangudde. Kubira biidhnillahi tabaraka wa taala nga tufundikira abasalafu abatabuliigi bakoze eki mu nsi. Waliwo yawandika ekitabo Seeka Mukulu n'agamba nti kuwamba mizikiti, kuvuma, kuvoola, kukakanya ekyalimba. Abaluganda abasiraamu abali wano, abatabuliigifu abaaliwo nga butandika, tulaba achievement nyingi. Kisookera ddala ffe tetubeerangako n'abantu bangi bwe bati. Darasa yabeerangamu abantu 20. Negenda ng'ekula nabagamba nti wetwate hati tabuliigi nga mu Uganda emizikiti gyafuuka kanisa, bagigula Lwakutaano, bagikala Lwakutaano. Salatul Jamaa, mulaba omuzikiti gw'Embogo, Abasalamu TV twagubaddeko munene nnyo baguzimbye, naye awo nali kubatandikawo Jamaa eWambogo ng'erimu abantu 4 nga ne ku muzikiti waliwo kabuli mu maaso. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Ne tusomesa genda abe kiri eWambogo. Emizikiti swala ze mulaba zonna n'ensaala entuufu, ffe abantu baasaalanga eswala mu ddakiika ezi, seeka yasaala oba maamuuma tomubuulira Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sama ng'atambula akola ki? Tubagambe eswala mugitereeze. Sheikh Uthman Kivuga Allah musaasira asomesezza eswala. Sheikh Karim Sentamu yasomesa ki? Eswala. Sheikh Jamil yasomesa eswala. Mbategeeza nti abakyala mbatunulira abali waggulu awo mu Uganda mwalimu omukyalo omu yekka eyali ayambala jilbab omu. 1980 yali ki? Hajjati Sara akyali mulamu wakuba nnowooza mugonvu, n'ali mbamulaze lumu omusajja amubba oluyi n'amugamba osiba obukokolo bwaki. Wallahi ya Mungu ne tutandika okusomesa hijabun wa jilbabun. Nze Masaka bampitanga seeka w'abakyala, nga bwe ngende Masaka abakyala bonna baggwawo, naye nga nsomesa kimu nyambala. Olwaleero otambula n'ogenda e Kabale, n'ogenda e Busia, n'ogenda mu North, n'osanga abakyala nga balima naye nga bambadde jilbab.
amasomero gonna gali mu nkunamyo nga tali ssomero lya busiraamu lyambala kalibeere lya Qur'ani. Twasomanga ne bannyaffe nga bali mu bugoye buki. Somero limu luka eriganya okwambala babiyita Nalibisunsa girls. Abo baagaana okukola ki? Baagaana okwambala kubanga omunene waayo tayagala bambale. Naye abantu bambadde. Abaana abato bambadde babi nsanga bamutadde mu jilbab. Mwana muki? Eyo ifoti yaffe. Abaluganda twatandikira mu kinaana tewaali kinene, tewaali fitina nnene nga disco. Disco ze mulaba zino zatandika mu kinaana ate nga waliwo insecurity nga bibeera bizibya bazinamisa n'amazina gaabwe. Ekiro ne bakola ki? Mbakakase nakasero ku kizimbe kye mulaba ng'oyise waggulu ku muguudo lwa waggulu. Ekyo ekizimbe kye mulaba okuli hardware kati kwaliko disco buli Lwakutaano Lwamukaaga Sande. Ne tulwanyisa abavubuka okuva mu ndongo. Wallahi abavubuka ne bava mu ndongo ne bayingira emizikiti. Mulowooza kyali kyangu? Mutunulye kati endongo ze mukuba essaawa zino. Teri musiraamu akola mbaga nga tekuli ndongo illa man rahima Allah. Naye eyo twabajja abavubuka ne bava mu ndongo ne bayingira emizikiti. Allahu akbar walillahi alhamd. Ne tutandika darasa ez'ekiro nga za kusulamu si nnaku 3. Twagendanga lunaku ki lumu ne tuzitambuza Uganda yonna. Darasa eyasooka yali Masaka. Tetwali tetulina muzikiti we tusobola giteeka. Twagiteeka mmanju wa nnyumba y'omusajja bamuyita Darawusi. Gwe nasooka okulaba Shehe Ndirangwa Kasule yaliko omutabuliigi. Ne aya gye yasoma eri mu Suratul Qasas njijjukira era buli lwengituukako mujjukira. Nalaba nga tuli batono tuli baavu n'atema tetulina bitiibwa. Mukimanyi nti daawe eno yayimirirawo ku Shehe Muzaata. Wallahi nze hadithi zonna ne aya eza bid'a nazisoma ku Muzaata. Tewali yali akuba bid'a kwekana Shehe Muzaata. Bwe yayogeraga marrat aynahu wa ala sawtu kaannahu mundhiru jaisha. Yayogeranga n'atuyana maaso ne gamunyuka nali ng'aduumira ejje. Yaŋŋamba ekigambo yamala okusoma e Madiina. Daawe eno yagitandika ali ku Bilaali nga tuli naye n'agenda e Madiina. We yagenda e Madiina ne bamukolera embaga Kawempe-Mbogo n'ayogera ekigambo kye sigenda kwerabira. Yagamba nti omanyi senga bakutikka seffuliya y'amazzi nga ga kitundu ekola ki? Egenda eyuuga. Nawe abajjudde teddamu kukola ki? N'ategeeza abaliwo nti nze kati najjudde sigenda kuddamu kukola ki? Oyo yali akutte ekkubo erikola ki? Erimufulumya. N'ayogera ekyokubiri n'agamba nti nali ntikkira ku mini price. Abaludde mu kibuga mini price awo taxi nakati zikyatikkirawo ndowooza zatikkirangawo nnyo ezidde ebwayise ne Kawempe Maganjo. Seeka yayogera ekigambo nali ndowooza nti akeema akali ku mini price nagenda okutuuka mu paaka nga yeri akaki olwo ayambusa olusozi. Abaluganda lino sibagamba lwa fitina, mbagamba ibudu rabbakum, musinze Allah hatta yatiyakumul yaqin, okufa kubasange ku nkola y'abasalafu salihin. Umma house tuli kwani? Umma house mukidemu. Umma house ekyo kizimbe kya umma. Twatuula mu mwaka gw'2012 ne twebuuza abange
tugenda kufa tugenda fenna tukaddiye ku nsi tuleseeko ki ng'ebintu byonna baganda baffe abayindi bye baatuwa abasajja babitutte babigabye babitunze akuba saagala genda mu fitina naye badde sitole emu ku byobugagga by'obusiraamu naye kanjireke ne tugamba tukoze eki amiru umma n'agamba tukole kye bayita umma house ekyo kirowoozo kye nabagamba eddawatu salafiya kirowoozo kyani Emilian Shenoni Uthmani oyo yatutuuma yaleeta erinnya eryo yali asomera Kuwait by then nga muto yali anyirira naye simanyi oba wabaki Allahu akbar walillahi alhamd yayambalanga engatto ne sitokisi nandaweya ne kanzu ne kooti byonna nga bifaanagana nga bagiyita combination Allahu akbar nam netugamba tutandike umma house tugitaddewa netugamba tugenda girigestaringa nga eyo yeeyawulidde twalina kibayita daru taalim nga tulina jamuyatu dawatu assalafiya mwe mwali ebyobugaga ga nti kino kigenda kuba kyo nga kyetongodde kyakyo tugamba tukitandike ne tuyita abasiraamu omulundi ogwasooka ne tukuŋŋaanira mu kisaawe Nakivubo awo hamu we yaziima akedi waliwo abatamanyangako nti awo waliwo ekisaawe ky'omupiira ne tuyita abasiraamu mu Uganda yonna n'ebweru wallahi abasiraamu ne bajja mu bungi ne batuwa miliyoni 100,000 nali sirabanga ku ssente nnyingi naye nalaba ssente nga ziyiika bwetwaddayo tugaa nti alhamdulillah entandikwaki obutabalwisa paka lwe twatuka ku ddalasa eyasembayo kuffe 2014 basaamu baleeta ssente zibajja babuulira abagenda okwogera ku ekyo ne batusiba Shehe Yahya n'akwata ennyago umma house n'etambula Kasujja Yahya ne bamubaka Mwalimu Kasujja n'akola ki n'akwata ye tebamubaka Yahya n'akomawo umma house n'ekola ki wallahi tugenda okufundikira nga tuyina miliyoni 10,000 bitano sente ezo nga ziri mu bank tropical bank nga ziriko siiru tezivaayo oyagala tokola ki mbategeeza bajja keeruzira ng'embwa eridde emmwanyi ng'emberenga egaze batusalidde amayisa bataddeyo apiiru balooya babanja ku musango omukadde baagala esigenda okwozaani ogw'amayisa nga tetuyina ssente William Street Masjid Nur bagikoze eki bagitutte ne bagamba Amiri the only alternative remaining gye tuyinayo ko alternative kwata kuzinyeeza umma house tuwe balooya abasiraamu tuli bategeeza byali byangu Amiri oyo musajja mukambwe bwakambuwala genda okulaba nga n'amaaso gakoze eki yabagamba mmwe mbalayirira Allah tabaraka wa taala bwe ziba zibabuze mutuleke tufiire mu kkomera talikwata ku ssente za umma house talikwata ku ssente z'abasiraamu mugende bwe kiba kiganyi tujja kubeerawo wano paka Allah lwalikola ki bavaho nga bakaaba ne tuva mu kkomera nga miliyoni 5 weeziri وقال الذين في قلوبهم مرض abalina obulwadde bw'obunnanfuusi ne batandika okwogera buli wamu ti ssente teziriyo baazirya ne bagenda ku social media ne bagenda ku radio
nibagenda ku TV tebali balyaza amaanyi teri babbinga Amiri Umma ne gurupu ye balya milioni mmeka omanya Amiri alina enkola gye yatugamba nti abange ebigambo bitono tulwanyise bikolwa yogera biki action speaks louder than words buba terulisibwa tukibakubako nti abange ettaka tulisasuddeko 5 liri liddawa liri Katwe main road batubanja 2 abasiramu mwe Allah abaagale Allah abagaziize Allah abanyweze ne tubayita lwala abayi mujje tunoonye sente ezisigaddeyo ayateeka 10 ku simu yo yateeka 10 mu bbaasa eyakikanyuka obukanyusi ne tutandika okuŋŋaanya milioni 100 meka ozirabanga entono naye enzito zifuna Allah atusaasira sente abasiramu ne baziwa ne tubayita Nakasero mu lunaku lumu ne mukuŋŋaanya milioni 65 65 millions tetwabayita ku Fahad twabayita wa tetwayita balala bonna twabagamba mwe abatabuligi mujje nannyini mufu yakwate wakola ki 65 kiri ku record olwayo wetugenza okugira wano kino nkyogera nyimiridde tugenza okujja wano ku King Fahd nga milioni 7 zonna cleared ettaka tewali alibanja ekyapa bakituwadde simanyi oba kyawedde okukyusa ebya Amiri Umma yanaabibategeeza tukomyewo wano olwaleero tutandike ettaffaali ery'okuzimba Umma House tusaba Allah tabaraka wa taala onnannyini buyinza awaniridde eggulu eryo bikhairi amadin atuwangaazeeko tulabe ekizimbe ekyo nga kiyimiridde bannange baatusiba emyaka 6 emyaka 6 gye baatusiba Allah yatukomyawo mulowooza lwaki tetwafa bano baseeka bonna baafa Sheekirya yafa Sheikh Muhammad Kigundu yafa Ahmad Arubega yafa mbuli abaafa abalala Sheikh Abdul Karim Sentamu yafa Mustafa Bahiga yafa bonna abo baali ku salafiya Allah n'abatuwala mu ngeri buli olwaleero gye tukyebuuza ani yattabaseeka tusaba Allah tabaraka wa taala atulage abattabaseeka nga tetunava mu nsi Allah batulage anta waliyu dhalika wa qadiru alayhi fe Allah n'atukomyawo yatukomyawo with a purpose waliwo ekigendererwa Allah lwaki yatukomyawo kutambuza ummeeno ebeko ekola ki abooluganda mutuyambeko tuli banafu mutuyambeko tutambuze ummeeno Allah tujje mu nsinga tulinayo tulawo ekoze eki olwaleero tugenda mu fundraising essaawa eno yennyini twagala tufune sente nga za muzinzi bayingini abali mu kukola pulaani batandika okukola ki bwe bagimaliriza bwepa gureda zikole ki ziyingirewo ddala seeneddako tujja giteekaawo mu kyererezi ku ttaka lyammwe ejja kuba gaggadde ku ttaka awo ejinja tuliteekewo nga lisomaani Umma House walau karihal karihun noekyo tugenda fundraising buli omu kwate wali sente zo sente nungi ne kuziteeka eri munda zo zikuwulira ndi wano teweekotogera olwaleero gamba ngenda kutambuza bigere nga nzireeka sente nziwaddeyo otambuleko abantu batambula ne bagenda Namugongo baba nfuna jjana abange kutambuza kuzzayo bigere sente nziwadde Allah lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim
abange teri kuliyingira jjana nkibagamba teri agenda kuyingira jjana okujjako nga wa Allah ekyo kyosinga okwagala n'okikwatako n'okimuwa Allah akuweemu ki ejjana. wa barakallahu fikum wa jazakum Allahu khaira. House tugende mu maaso. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin abul qasim mustafa salawatullahi wasalamun alayhi. House ebyafaayo mubiwulidde ayimiridde mu maaso gammwe si ye mulala muganda wammwe Siraje Kawooya aliziggala. Wallahi bwali bwe buti nga Allah subhanahu wa ta'ala mu darusu eno mwetwava bilhaqiqa ennaku zaali bbiri zokka ne bandya. Obedda ne mulaba ntambula abadde bantambula ne byembadde mulaba wakasijja wano buli wenyimirira wano amaziga gampita bwe mbatunulya bwe nti nenga nti man ana nzaani Allah andeese wano nenziramu ne mbalabako bitonde mmwe abavudde empuyi n'empuyi ng'ekibaleese mu mbeera yonna eyaliwo n'ekyaliwo ne mujja ku Umma House. Allahu akbar. Oye Allah nze nno nga nze Siraje Kawooya mu kino kyennyini ekya Umma House nsaba baganda bange mbakakasa Allah waffe nga ye mujulizi nze sirina kyensaba Allah nabagamba bentuulako nabo nga mbasomesa bwe mba nava ku mayisa nga bwe ntuula bwe nti ndaba Amirul Umma ndaba Murtala Bukenya ndaba Fahadi Karungi abo twali ku mayisa. Baganda baffe Abdussalam Sekayanja ne Yusufu Aked bali ku WhatsApp nga babavunaana okubeera abagoberezi baffe. Naye ffenna bwe mbakakasa Amiru agenda kubabalaga mwenna bonna mubalabeko. Era buli yenna nga sinnabaako kye mbagamba buli yenna yali mu kkomera ku fayiro ya Muhammad Yunus Kamoga wadde yali yange banze nali ewano naye laba tunula mutuufu mulabe fe etali ntuufu eyo Amirul Umma mbu ettu munze ewano nanyini fayiro Muamiru Umma kale naye oyo nyala kulli hal nze kulwange bwe manga mbalabako Amiru Umma sebo nsaba okkirize kino ngenda sikikolangako mmanyi ojja kikola nfune bannanga banneeyungako abantu nga 50 batuwe miliyoni nze nebaza Allah subhanahu wa ta'ala mu kumwebaza ngenda kumuwa miliyoni emu. Nsaba ne baganda bange bagenda okunneegattako mubano sisobola balekayo kayiwa jangu wano Masaka nkumanyi wano sikuyitanga kayiwa wano kuyitanga Siraje Kawooya jangu wano Hamza Sentongo jangu wano besinako nako njagala wesitule ng'osobola okuwa emiliyoni Umma House osobola ojjuwa ku bigambo bye muwulidde n'ebyafaayo bya Umma eno ne gye tuvudde waffe n'abasajja abakoleredde Umma eno n'okutuuka wano mutunule eyo tenti egendamu abantu 8 n'eyo 8 ezijjudde mutunulire namungi w'abakyala ali awo ffe baani abooluganda ffe baani ng'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi eri mu Muslim yatugamba mu bimamaana alhadith ti Allah yamulaga ensi eno n'alabayooko Allah n'amulaga ku bannabbi abaasooka
yagamba nti nendabayo nabbi nga talina mugoberezi yenna gwe yafuna naye nga yali nabbi wa Allah. Kamugagwani Muhammad Yunus Kamugagwani n'agamba nti Allah n'andagako abalala ng'abamu ku bo nabbi wa Allah ng'ayina abagobereza abamukkiriza babiri. Shufu mutunulire abantu abali wano, ffe baani Allah twamuwaaki tufaanana tutya? nze ebimu bino binkala byamazigana nti ffe baani tera okugamba famire yange nti kunna adhilla